wala n'abasajja bangi akati n'oyo amusasula ennyumba olede mufumbo nga bonna kuyejanga kati kiro kizo oluvannyuma nga n'ebiragalagala byanywa abantu abasirise bano bantu battabu nonaku nasindika message wasakuze sigenda kugira wamala waliyo enfuufu wagamba ate wala kwanza mukazi atandika okugamba ekintu nti wazimba waliwo n'enfuufu netandika okumanya memory card ye nga yalika alina MBs amayiga ayinza oba alina kyanyambi kyamponyeza bino byonna okutuukawo kubanga oyo mukazi asobola n'okutundira omuwala ng'ayongera kwekyanga nenjuga ne mama w'omuto genda mububuuze mama w'omuto mumubuuze oba saawe nga wali kyakuguuni nga nzija ku poliisi awo nga mu kikoni gamba nga atandika okwogera ebintu oba abantu bagenderedde ka vidiyo ako nga balaba owoze muno okalaba olabira ddala nti omuwala ali mentally disturbed nti obwavu muluma kati ate ye alowooza ndi eno ndi mukusobooza ssente n'atuka nalowooza oba ngenda namunyaga sigenda mumuwasa kati ate ye akimanyi yatuka nangamba mbu nze simwagala bw'obeera ne memory MBs 2 tolina kunywa njaga kubanga oba ojja gweddalu olina okuba nga oli mutwe gwe wakumi wamaayuuka so kapali ekibokisi naye kati ye tasobola gasi kibi nnyo okuwasa omukazi omwavu nga n'obwongo bwe bwavu abantu bagenda kutuuka balowooze tuli bayaayo manyi kati fenge gye tukola comedy omulimu gwe twafuna gwa tabbu olina okubeera kwegamba guli dangerous nnyo nti kyonna kyonna ekituukawo kyokola abantu babalooza toli serious kati ate bwe kijjamu emigoziibono n'ebintu n'enzigotta abantu bakakasiza ddala nti ono ali mu comedy soka weyanjule kapale amanya bamuta MC Kapale aka Kauchi Simon Munamasaka kansubira nti tuli serious kati Uganda wano tuli serious kiyinza okutwala obudde kasi tofuuka nga wali comedian ng'omanyiddwa nga comedian kiyinza okutwalira obudde otegeeza munnayuganda ensonga ne bino nga tebinaba kubaawo era stiru nga baddawutinga naye nga sirinawo engeri kuba nali maze n'okuba nga nkwasaganya ebintu ebimu nga tugenda laba ssenga nga maze okugula n'ebintu ebimu gye biri ku dduuka nga tugenda kulaba ssenga kubanga ebintu nali nakagula mbadde emigula mpola kuba mbadde sirina ssente badde nakagula ebintu baya miliyoni emu emitwalo nga 7 kumpi badde mpulayo ndowooza sukaali nsawo nga 2 tugende tulabe ssenga kati awo omukyala ya vidiyo n'ateekawo embeera mwasisinkana wa mwasisinkana ddi omukyala twasisinkana 2014 ng'atandika abantu abasirise bano bantu battabu mukizudde leero abantu abasirisesirise abantu abeewumbeka abantu battabu alina n'ogula ejjambiya nga tomanyi ng'agenda kutema nanga gwe tomanyi naye ate oli awo muleekaanyi aleekana n'ayogera byonna byatadde ku mutima n'obimanya bya pulani nga byazzaako n'omwagaapo nomanya nti ajja kukola bane bato natakikola nakikola ng'akyo ayombyeyobye ne biggwa oba kitegeera so kati ono omukyala n'abasibye bwe twaddamu okwesisinkana mu covid awo yajjanga waka nankyalira era n'amala n'asulawo n'agenda bwe bityo tewali nnyo kyamaanyi tewali nnyo feelings zaaliwo nnyo zaali zikuze naye nga bwomanyi nti nze niiza oba nange n'ensobi gye nakola tisasooka kwekkanya muntu gwe ngenda kyenaba ndi mpulani mukama ayinza oba alina kyanyambi kyamponyeza bino byonna okutuukawo kubanga oyo mukazi asobola n'okutundira owuwo mu lukujjukujju n'agenda neyeyongerayo kale buli kintu kiba na advantage ne disadvantage kati niiza oba nina kyemponye ate nekiba nga so mubadde mudeetinga n'omukyalo no era ani akireeta ekirowoozo kijja wano 2022 mu January awo nga banaatera otuta bwe twasisinkana ng'alina idea kubanga twali desperate nga mumanyi tubadde mu covid atuzizza emabega emyaka nga 13 emabega sene akafiirwa miliyoni nga 2 mu covid emyaka egyo adde mpulani nga nze nali nagaana okugenda okukolera e Bulaaya n'ennaku nemanyi nengamba mutuufu ennaku ennomye nnyo fuusa ekisekererwa mu Uganda abantu bakulaba nti oli serebu naye abantu bo tebamanya nti obwa serebu bwolina ate bulimu obwavu ate obwavu kibi nnyo ng'omuntu oli popera oyinza n'otuleseera ng'oyagala kwetta abantu bakuwummoola bakumanyiira bakola biki n'omuli ennaku ng'ekola kino atalina waasula n'avuma nebasuza n'avuma naali ku social media Facebook alina wajjasibu data bubiri n'avuma oli mwavu biki kandi wesanganga ne bapromota bonna abapande kutegese bonna ne batandika kukuŋŋoola akubira essimu ya poli twalali nawe n'ogwamu amaanyi myaka ebiri tokola eshow zigudde oleyagala kuba netwala 10 bojja okole kyokka ne wesanga balina abalala nga babawa sente nyingi kati nowulya neneekyawa neŋŋamba kanve mu Uganda nenkuba ekyeyo kati aidiyawo okubanga nina ekyokuba ekyeyo nengenda nenkuba ku passport yawo mbadde process erwadde etambula kati kimu kyonna kyawedde kati nga bwembigoba bwe nateesa n'omuwala oyo nemugaba manyi batadde nembadde naawe sikufunamu buzibu naye nga nze nerabidde nti nali sibanako naye kuwaka kati mugaba manyi tuteese nkwanjule tuwere wama tukyale nkwanjule nemumwaddiiru nemuga kibawo ekiti nze ngenda mu Bulaaya
okola kiri kubanga olina amakago okumanyi topangisa naye saagala kuleka nyumba yange nga njigadde ate siwagirekera maama kuba maama naye ayina ewuwe mama wange abeera wali batuga katale mama omuntu azala mama adda ku mama wange nange nakola ki nga tuteesa n'omukyalo nga tuteesa nga mugamba omanyi kkiriza nkuwase kati nemugamba naye omuleke mu nyumba ogenda okole kati nde nemugamba kyetugenda okukola tugenda kukola meeting n'abantu n'emikwano gyange abagagga bali mu Kampala bampagidde mu komedi ebbanga addewo mu industry ya 15 sisobola kukola meeting zakwanjula nembuga artist milioni 5 nemugamba Mukama singa abanyambye ne beziba 3 nga zenfunye sente ezo ngenda zikozesa bwenti ngenda kufikisa kunyigiriza nnyo okulaba nti kwale ku milioni 5 so okukolako omukolo gwa milioni 2 kuba abantu babikolanga esigaddewo Mukama nga nyambe nzikwate nkwate ku milioni 10 kolera business naye kuleka ewaka nga oli lubuto nkolera business osigale ng'okola kuba oledi tolina kyokola okola kusala omwana tbalina sente zibakuwa nawe oli awo yeeyi agwazaala dde omwana balinayo omwana obufumbo toli mufumbo biki netukkiriziganya wetuti nga tuyaba kati ye ate n'akyagala nnyo n'asukka idea n'agibayinga nnyo kasita yawulira mu milioni 10 zomukolera business n'akyamuka n'omanya abawala tebamusaba nkona ku bufumbo kuba sisuubira kakati nangudde atwalina nakulabya awo netugenda mu studio eri awo ngenda nakulayo ku kyezi n'ebifaananyi ebiri bogendayo mu studio babirina bakyabirina netuwakuba ebifaananyi awo nemugaa naye tetubiteekayo era omumala osimanyi oba yabipostinga oba neyabipostinga simanyi kati ebifaananyi tumalobbyekubya nemugaa yogera ne taatawo yogera ne famire yo nesengaawo tubalagayo tugera okyala nangamba njogedde nesenga taatawo yangamba ye Muzeeyi Kasirye kati Muzeeyi Kasirye tumuteekane ku kaadi ezasooka era bwogenda nozinoonya kuliko Muzeeyi Kasirye nekubeerako nemugamba naye mukwano gwomulala nga ataliwo netuteekako nenamba zeyo omwana yenyiri Shakira teekako kaadi ezasooka kati tumala okuba kaadi kati nemugamba omanyi oyogedde ne Muzeeyi nangamba njogedde naye nemugamba kati nemugamba ate senga nanga naye njogedde naye nenamba yasenga n'agimpa kakati omuntu batulyawo nekyalwange oyo twezala bamuta Edi wenakulabyawo kati nagamba Edi kubeera kukutaata olabe obakimanyiiko kuba tuyinza otandika okulala sebentu ne battabukira era tugenda okukubira Muzeeyi nga Muzeeyi talina kyakimanyiko Muzeeyi ayomba natuvuma ebigambo nawemulawemulawo Muzeeyi atuwemula ssebe muwala wange yayogera bingi era twabirikodinga ekizibu ekiriwo nti essimu yange bagibbira eno olaba mpya bagibba ku Valentine audio yonna nali mulina buli kimu kyonna Muzeeyi yatuvuma nebinayogeranga n'omuwala ono nga tuteesa byonna nali mbirina kuba nali mbirikodinganga nga omutima gungamba birikodinge nga simwesiga kakati ogenda olwo omukyalo omukubiro bwe twamala okukubira Muzeeyi n'atabuka ng'ate olwo kaadi Muzeeyi kaadi ebintu ebiraba kuki bigenza ku social media ate okusimanya ani yabirinkinga ne bigendayo olwo omugayo omundooza bamabloga yabirinkinga ne bigenda bwe bitowaloga bamutamugerwa wa BBS bindukola bitambuzaawo netambulira ddala kati ata n'ayomba nnyo awo natugamba mwenyeko kaluka pale ngenda kukunoonya simaluka pale ngenda kukunoonya biki katwaja ate nowaitawo ebbanga Muzeeyi naddamu nayo nakubira oyoni Edi namugamba biki nakakakkanya olwo kati netulaga netwogera ne Muzeeyi nayogera ne Muzeeyi netulaga tugendagenda tukyale era nawanika nebbaluwa netugitwala n'oyo omuwala ne munne gwe yali naye mukwano gwe netugitwala eri bayitawo olaba nga ogenda namugongo sonde saidi eri netugitwala gye twagenda kati ffe ne bava muluka ne bayingira ewaggulu ne batwala ebbaluwa twali tumanyi tugenda banesenga kuolwo ebbaluwa yali yataata mwetondera biki kino kubanga tukola kyatuwa appointment wetumiitinga tumala okutwala ebbaluwa omwana atandika okwecangacyanga leero bwabeera yekyanga ayina saluni gyakolako ali mu kikoni nenkwateko nengenda nawo nenjuga ne mama omuto biki bamunyonyola buli kimu namaana abanga akakkanya naddamu neyekyanga kati kumbe alina abasajja beeyo babadde ayagala batandisa okubiraba social media bwagenda fumbirwa basajja batandisa omutabukira kwekuli n'omusajja omu omufumbo gwayagala asasula ennyumba wakola ki wasula kati Mario nga ngamba gwe ngatako kwekyagwe tondabirira biki tosasula wembeera biki nemugana naye Shaki sigenda kukwata sente kusasula ennyumba olinde ennyumba ewamala weeri wali nawe n'emizigo bayagala kubeera awo tugende kukolewo ka bizinesi nawe buduuka obeere omu nga omukolo ogutambula we tunafuna sente ziri tugende maaso ne process nga mbeera naawe zimulina okukumanya twemanye nanga kale waitewo ennaku nansindika message wasakuze sigenda kugira ewamala waliyo enfuufu wagamba ate wala kwanze omukazi atandika okugamba ekintu wazimba waliwo n'enfuufu
Nitandika okumanya memory card ye nga kalina MBs kitegeera yawaza GB kati nensirika nga ono namuleka mu nnyumba kweri omwo kweri kakati namaana atandika okwekyanga akati ateze ebyokundeka mu nnyumba olwo akyakyusa topic netwateesa atandika okubivaako nze ebyabo yakundeka mu nnyumba mala okumpasondeka awo gende embu biki bijja kukola kunzi naye twakyogeramu ninga ngenda kulekera miliyoni kumizono ezinaba ziriwo okole bizinesi okuleka ewaka ng'omukazi n'olubuto ozaale nga kyenaba nange entuusa eri kyenaakwazaganyiza nga tuwogera ate kati otandika okwekyanga story nga buli lunaku yekyanga kati kiro kiza oluvannyuma nga n'ebiragalagala byanywa akozesa ki okeini akozesa enjaga oyo omukyala kapale sala bwayi nkugambye ndi musajja mukulu ate ntegeera ng'anywa enjaga oyo omuwala era naye akimanyi mujjamu onoonya omubuuzi kakati kati ngambo nga nebuza ki ekimu ekyanza buli kaseera leero tuba bulungi enkya naye ekyanga n'olunaku lweyayogera ne sisita wange olu muwala wange bamuyita Nadia abeera mwana wa ssenga wange be bamu ku batwezala abadde nga mu meeting kati twali wali ku Kololyo parking n'ayogera naye namukubira n'amubuulira mujja kugula bino ng'ayogera kuza ssenga okukyala mugenda kugula kino na kino na kino na kino bye bamujja nabyo ng'omwala yayogera naani ne Nadia era enkeera waliro nakugabira naddamu n'ekyanga meeting yasooka yennyini ku lonki twali kuki kati nga muno omwana storage kati paka lwe yaddamu nemwegayirira ntumye abantu banyongezi ku saluni wali mukikoni mugambye waayo obadde ekyogera kuno n'ebintu bino omuwala ng'ayongera kwekyanga nenjuga ne mama w'omuto genda mububuuze mama w'omuto mumubuuze oba saawe nga wali kyali kuguuni nga nzija ku poliisi awo nga mu kikoni genda olwo saluni eri anga ku poliisi mu kikoni obuuze mama w'omuto omuwala wakolera oba yavaawo simanyi bino byekugamba oba mama we tabyekugambe nga nabeerangawo nga mwegayirira buli kaseera ne bamwegayirirawo nekyali yali mumpimpibwa naye n'atandika nga omwegayirira kyokka nga tulinga gyoli nti bintu babimuyingizamu lwampaka idea gibayinga bulungi nnyo ng'omuntu kakati munnange omuwala yatandikawaletawo enaku nga zizo meeting zitambula ye ndowooza nga lowooza oba nasi ndi mukusolooza sente kuba omukolo nagwo obudde buwanvu engeri abandi gye bali bakava mu covid bazaayo abana ku masomero ngakangire nga ngulanga mpola paka mu nnaku ezo nga abantu babaza okwetereeza kyekyakumpeesa obudde obuwanvu ngaomanyi abannayuganda tetugumiikiriza kati yalaba ndowooza ebbanga litambula dde mpola ate alaba tewakitambula atandika okubeera nga alowooza nti oba ki kati oli kyasuse ennyumba n'atandika omuteeka ku puleesa ndowooza oba nawulidde namugamba biveemu oba si ekyo sigenda kudda mu kusasula nyumba omwala kati omwala kunkubira essimu nangamba nze mbivuddemu nze mbiviiriddemu ddala nze sigenda kukiriza kukola kikufumbirwa konze kati diri ono giye konze kale nemugamba naye nina omuwala gwengenda okuwasa omwala gwensobola oteekawo kubanga yali girlfriend wange kuva dda nemubuli amazima nemugamba ye yakkiriza okubeera nange okumuleka mu nnyumba diri yagitutte okumuleka mu nnyumba munfunireyo ku ssente mukole bizinesi afuke mukazi wange waka mweke n'olubuto kubanga omukazi omuleka n'olubuto ewaka kibeera safe nemugamba ate oli omuwala ye yakkiriza nangamba sokeze siina buzibu naye nemugamba naye sigenda kyusa kaadi kuba kaadi omwazi kubanga kuliko ono shaki nemugamba sigenda kyusa kaadi bino nate sitagala byogera ku mawulire nekiri tumaki nti abantu balowooza yabadde katemba balowooza ofera nabadde sagala byogera nekituuse nga nino byogera kwaga omukolo weguli oba bampadde sente oba tebampadde bino byonna omukazi yeekyanga kati waliwo nga omugamba otya nga mugamba yenyini nga ngamba nti abivuddemu kati nemubuli ensonga y'omuwala gwengenda okuteekawo nemugamba naye tetugenda kyusa kaadi nanga bado genda kyusa kaadi ojja kumpayo kyompadde koze nja kuwayo kyenkuwadde because omukyusa kaadi kitegeeza muba mukola abantu bajja lowooza tuli bafere nangamba kale nagamba kale tewali buzibu omwoyo kyomwa nemugamba nja kuwayo nze namugamba nja kuwayo kyenkuwadde kaadi tetuzikyusa kaadi tetugikyusa process netambula kati waliwo abamugamba nga bona afumbirwa abantu bajja kulowooza wafumbiddwa kapale abantu bakukyawa abasajja biki nga babimugamba eyo kitegeeza kati nga waliwo omukwano gwenza abinzibirako n'abiŋŋamba kakati omwana alina abasajja bangi kakati noyo amusasula ennyumba olede mufumbo weyo nansana kakati ndowooza yamuteeka kukwesa namugamba vaayo obeeko nekyoyogera okakasa nti ddala togenda fumbirwani tukakase kati ate olede ng'alina okulya kana akasente ke namugamba asirike fe omukolo twali tulina okugukola surprise kulwebaga abantu balabe mugole mulala n'okukyala tubagale tugenda kyala wano tukyuse buli kimu kulasitimu nga bbiri gye twali tugenda okukola kati nga idea gye twatuula naye kakiiko konna ne tuteera bwe tutegesa tuga omuwala tumwegayirira ekiganye aye katategeera munnange mba ndi awo sawa nga munana gwa kirondi wano mpweyemu nga ndaba ka message ka video ono egayi akampereza oyo bamuyita akoleyo ku TVM
bamuyita ni kafuko yampereza ka video ngendo kala bakali ku TikTok ngomala agamba mutambuze video eno nze sikena fumbira kapale nebibadde birabanga bitayita buli gyose mabi kisirimanyi ndi mutuma nengamba omwala ono aleka mulalu kati ebyaddala kati nisoka nebuza nengamba njogere ki bachali bagenda bankubira kawo bajjo event sinanjogera naye nangamba omanyi muvuluge buvuluze oyo tolina kyamukolera aleka mulalu kati era kyovula statement gye nasokola nga nkivuluga buvuluze ekikola kuba nga mpuli nga sio nokobaddenga naye masaji kati ate oyo omwala omulaba tajjanga kibeera nga kuwantuwa naye bonna wabula nti abantu mu Buganda bwoba ogenda owasa omukazi tokkirizibwa kulabika paka omukolo wekola ki era mu basaji twalina muwala just nga omanyi embeera kuteekawo mbeera bwebito kujubisa kintu kitambule omugole takirizibwa kati omuwala bwe yatadde ka video ako nange okusooka statement engikola nga n'obusungu bye nayogedde byonna era bwe banyiza statement yanasokola abanyize bansonyiwe kuba naye nakikozeseza busungu era sisita we yankubidde eggulo ne munyonyola ne mugana ne bw'obeera gwe yasoose kunvuma ne mujjako nanvuma ne mujjako paka oyakakkanye ne twogera era ne munyonyola n'abitegeera ne mugamba singa essimu yange teyabula ne tataamu yasooka kumpamula wemula nandigy audio nene ne muwaba amawulire ne mutegeera nammwe embeera bwetambula ne muwonye buti video simu yange bagibba eno mpya ne boxing inawa bajibbira jinjako so omwala akola video agamba yogera tibikwatagana ate semulabirira ate tabimanyi ate simanyi biki ye tamanyi mbone ku kadi kuliko manya malala simanyi mbwe ate ekifaananyi kye kiriko kike ate kuliko manya malala kugamba nga nkokwogera ebintu oba abantu bagenderedde ka video yako nga balaba owozi muno okalaba olabira ddala nti omwala ali mentally disturbed tali okay kati kyenjagala otegeeza bannayuganda omukolo weeguli era n'omukyala agenda okuwasibwa waali era ebadde eno kuba surprise kubanga oli omuwala ali yekyanga dda kati kadi mugenda zikola tugenda zikyusa kati kubanga badde sigenda zikyusa nga bwe kunyonyoddwa wakati naye kigenda kumpaliriza kati okukyusa kadi tuteekeko oli omuwala okitegeera kubanga ffe tukola mbaga z'abazungu abantu bulijjo bawasa omuntu nga tewalina family nga tewali family ne beewasa ne bagenda tebabikola wano Bulaaya buli byonnyonnyola ebyoli oyo omukyala olede mukwano gwange she's my best friend ate nali ndudde naye era nga mwagala ebyaddala kimu ekikye nga wakakiriya naye olwokuba nti yali ayagala nnyo sente ng'agenda nnyo abataliiwo abeera kukola nnyo nga tampa budde bwange ne bwe yajja ne munyonyola mu ddiiru nga gye nali mpadde Shakira ye n'agibayinga olera atambudde abawala nga yakoze buli kimu amayuse n'atukana kawaayirwa kisotolinga kati naye n'alaba nga kimukolera ye n'agamba soke so yali tafuddeeyo kubanze nkubuulira amazima ne bwe nkera ku makya ne mukama nanzijulula kuba ekyokufako ennyoko teyafa yo eri omuwala oyo nga mulese mu nnyumba yange ng'alina n'olubuto lwange oba n'omwana sitiiro era ye mukazi wange aba alina osigala mu bintu byange kubanga sirinawo omukazi gwe yampeta bwe nazaalamu omwana twayawukana just mwana na mwana wange mulina nti kiba kiwanvu tekiba tekikomaawo aba mukazi wange gwemanyanjudde anti abo abatenza okuteekawo embeeraawo kati isima tampagwanirwata sekulitali trezala yakamukuba emirundi nga 10 ng'abuzaabuza enkya kati isima musajja wange mukwano gwange naye wabala omuntu oba tolina ssente sometimes ate tuteekawo nnyo mbeera mu bintu by'abandi serious n'okulaga nti tolinawo oba olinawo tampa nga wadde olwata naye akimanyi so waliwo oyo wasipa yampayo emitwalo 5 bamuyita izitiani erinnya lisaanya nnyo okumwogera naye nga yampayo 5 n'abalala bazi batuwayo era trezala aziina era tubaye tugulagulayo ne ku bintu ebyokutwala ewasenga kati bibadde process mpanvu kyekyawaliriza omukyalo ono omuwala bwavu ali desperate kyeniza okugamba nti obwavu muluma kati ate yalowooza ndi eno ndi mukusobooza ssente n'atuka nalowooza obagenda namunyaga sigenda muwasa kati ate yakimanyi yatuka nangamba mbu nze simwagala naye akimanyi nti tweyagala ne mugamba newenkwadde tewali laavu naye nakuwa bbiiru osigale waka laavu nze ngende kuba nkwadde tewali laavu eba ddiiru ngikuwadde okitegeera oyinza obanga omuzadde ng'olina abaana 5 naye nga ate n'obatunulya bwoti nga bonna obadde obaagala nnyo naye ate bonna ne beewunyanga ono gobadde toyagala ate n'omuwa obusika okitegeera kati noono omuwala newankubadde wadde tewali laavu nnyo y'amaanyi naye nali nsazeewo okumuwa ddiiru asigale makaabo na Uganda nga bwe nagambye butono omuwala ndowooza agenza okulaba ebitambula mpola atalina ssente alaba nga nze ninga ali n'asolooza mu bantu ssente kati ate ng'alina omusajja bamuteeka ku puleesi oli gwe nagambye amusasula ennyumba ng'amugamba vaayo olaga eggwanga nti ddala tugenda kufungirwa kapale kati ate ng'omuwala abaddewo ng'alindagala kisente namugamba nti tugenda kyusa kaadi
nalabanga buli kimu kimukovisa natoliri yali yekyanga kuva ddanga jja yekyanga tumugumya bugumya era ekyo tekibadde surprise okulaba nga yakoze akatambi kuba yali yekyanga kyanga dda so abadde akozesa ebiragala akozesa enjaga anywa enjaga abantu baginywa bonna naye ate ye onywa enjaga okusinza ku mutwe gwo bw'obeera ne memory MBs 2 tolina kunywa njaga kubanga oba ojja gweddalu olina okuba nga oli mutwe gwo wamaayuuka so Kapali ekibokisi kati ye tasobola bakwano bange my best friend abamanyi nti Kapali comedian naye ate musajja era alina obuvunaanyizibwa alina n'abaana ne family gyalabirira nti bino ebintu byonna babibyemu comedy nze bwe mpa ku stage bampita Kapali bwe mpa ku stage bampita Kawuki Simon era ne basenga abantu bonna baani bataata nabagamba dda ku mukolo guno sisobola kukola mukolo gwa kisiru bino ebyake si bya Caesarman ne Spraker byebakola enamboole sinakusoboza ne badduka ne bwe bati bampadde ssente akatono akaliwo ngenda kukola omukolo kubanga ekyo neetaga ekisikulu kuleka mukazi mu nnyumba yange kuba nze ngenda tambula omukolo gugenda mu maaso ngenda tambula nve mu Uganda kuba Uganda yennemeredde okkiriza nzikiriza nali sagala beera Bulaaya naye nzikiriza nera okugenda okutoba mu bulumi nebye nga nfunayo akasente akambeezaawo okitegeera ne bwe gyeba mu myaka 5 kuba nina embeera gye nsobola oyitamu nemba mu myaka 5 kuba nga so abakusondedde omukolo gugenda mu maaso era ne bwe kubanga mutono gutya kyeneetaaga kufuna mukazi gwendeka waka sigenda leka nyumba yange nzigale ate sijja leka omukazi nga si mutongole nga abantu tebamumanyi ate nomulekawo era ng'alina lubuto muleke waka kubanga bwe ngende Bulaaya simanyi bwe nadda simanyi mbeera ye kuba naye nayo banga atandika obulamu obupya buli kimu kitoka kukalubirira bw'obirowooza ng'ogende Bulaaya si bwe bibanga otuuse eri kuba ntambuddeyo mbimanyi ngenda ku kintu kye mmanyi bwe kitambula system bwe waliko era nda nakulabayo system wagiraba osobola nawe wadduka naye emisino ga waayo ndoza bakwako na idiyo sigale no ga muleke manye okwetegeka olina okwetegeka okuma Uganda no manti mayuseyo nyenzi eri kutoba kati kingenda mu kimanyi nti sigenda lekawo nyumba yange sigale nga atendowooza bakati ki ekiriyo bakati ki njagala ndeke mu mukazi sijja leka mu mukwano gwa nina abantu family yensobola leka mu sijja baleka Kapale ki ekikubaliriza okuvaayo kutereeza n'okukiriyalinga era abantu bategere nti omukolo weguli si bya comedy era akatini akaliwo ketujja okukozesa omukolo gubeewo era mikwano gyange alina ye ng'alina anzikiririzaamu ajja kusigala ng'aleeta pledge card ye gye ya pledge ennamba erizo 75 ya Trezala ziri 2 0757780083 eyo ye namba yange kati ya Trezala mweri muno bamita omukolo gugenda mu maaso omukolo gugenda mu maaso gwaddi oba mwakyusiza nedde tetwagikyusa kubanga omuwala bwaba yekyanze si yenanyini nsi si yenanyini kalenda bwaba yekyanze tajja tugaana ate kukolera kalenda ye yasangibwa mu nsi tulina kusigala nga tukozesa kalenda nga 2 April lujja ba Saturday ku lunaku olusooka wiiki esooka mu April oba kyo bakikeetonye kabwake kabuzibe kabuke kabukole kutya tulina okubaawo n'omukolo oba kuliko abantu 10 oba 5 gujja kubaawo n'omukazi gwendeka waka omukazi yakkiriza omulekawo abantu balabula abali eyo gambo nti omukolo teguliyo oyo Kapala abadde mukomedi kubba bantu ekyo mukikola naye mukikola ku lwammwe omanyi obutaagaliza bo baba mu nsi ebyo twabimanyira ate bannayuganda mwaganye ebyolonese tubimanyi ne mugende mu maaso wabula kyeninza obbagamba nti omukolo weeguli era gugenda mu maaso tewali kigaana kyonna tewali omuwala waali era abaagala okukakasa amazima mubeerewo nga mutunulya deeti abalina pledge cards mu pledginge ebintu tubigula era tuli mu kubigula okitegeera lokasawa zino singa Trezala abaddewo yalina receipts jja munonyako ojja kulagira namba ononye Trezala akulage buli kimu nga bwe tuli mu bigula ngenda bagoberera ndabe ogoberere buli kimu ogende ne wasenga mama w'omwana oli olabe mama w'omuto wali mu kikoni mukulagiridde bonna kaseba kubuliye nga wembadde fightinga n'omwalo paka kati just kirinyo okwasa omukazi omwavu nga n'obwongo bwe bwavu nga ye kyatundira kimu kyendidde leero nga talina focus kumanya nti enkyana alyaki oba mu maaso eri nzimbi eki kati abawala be bati waliwo omuwala nga mwavu naye nga ate alina obwongo obugenda okukuzimba naye oba omuwala nga mwavu naye nga yayagala leero mukwana leero ku makya ku lunaku kubira mpeeza enjala mpeeza enviiri mpeeza ki ng'ali ng'azibanja naye nga wamukwanye ku makya abawala abo bwakikkolanga bwato vaawo mangu nnyo nga tonnamukuba kuba onamukuba kijja ki byoyize mu mbeera eno bw'obeera comedian ate kyaffe kiba kirala nti n'ofuna omukazi luba lutalo
era tuva abakomedian abasinga abakoze embaga abakazi abaali babeera nabo kuva dda tebabafuna nga bamaze fuuka basereera babafuna tebannamanyika naye okola bw'obeera ng'oliyo nga bwe toli comedian totomera nkuwa amagezi nti omukazi oba onaamuwasa sooka obeereko naye omuzalemu n'omwana obeereko naye omala emyaka ng'esatu then oyanjula oyo kintu kyotegeera ogule kyotegeera tosagula ngato nga tojambadde emufalu kuba otuuke nga tekutuuka ng'ate okota mufuta ng'oddeyo bw'osanga yagiguza agenza so kyoko oyambale mu ngatto zo omanye sayizi yazo nti ekutuuka olabe nti onyumye osasule byotegeera mu Uganda oli wazza omusango naye batazizza musango bakuba mukube ne bamumenya n'ebigere paka naye nga kyabagamba ge mazima nti bannange saakikoze naye nga bamugamba olimba tuwe mundu gy'olina tokyalingira wano eyawukana y'ebulaaya ebulaaya bw'oba olimba babagala omanya nti balina masiini yebakusaako eba ezannya bweti masiini eyo yekuzuulamu amazima kati ayagala okumanya amazima ku histori gyenjogera wano leeta masiini eyo ogiziseeko kyenkubulya wano ge mazima leeta masiini ogiziseeko okakase nti ge mazima era byenjogerwa bituufu so tuveemu embeera y'okudawutinga kubanga tekinologi wano mufu olina bwe bayogera ekintu nga mazima bataka we alimba ate abasinga okuleekana bantu abasinga okuba nga tebakwagala olwokupapapa bangi omuwendo bwe guyitira omungi ogwobatakwagala kati nabana abadde bakwagala batandika naye waayo lwaki abatamwagala bangi naffe katuyunge kubali abakola ki naye nalabye omukazi ku social media bamuyisaamu eggaali abantu abategeerera olaba comment gyagwa osobola okusoma comment wali ng'osoma nomanya nti ono ewandiise comment ono ategeera alina like oba 500 GB oba 20 GB oba 15 GB oba 32 GB naye omuntu comment gyawa olaba nti atisi alinako emubizi kamu kanatera n'okuggwako alatera okufa kati isima Olex alina nga 32 GB magezi alina mangi ate too much of anything always bad bwegayitirira gayinza okukuleetera ebitawaana olaba atandise kulimba nga weyambadde sente ate alimba emubbi munne mugezi munne muyaye munne bwe yakuwadde sente yatuwa sente z'omukolo gagawede ebintu ebitambula ensi bweto twagisangawo era tujagirekawo wabula ffe abagirimu tweyise nga abagenyi tuleme kweyisa nga balowooza nti ensi tugenda gibeeramu paka kati kapale nga bbiri yegenda okusalawo bbiri yesalawo oba olimba batolimba kubanga bayite enkomerero ate enkomerero gyetumanyi kubanga egenda kujja fa kweri yeggulu gyetusuubiramu enkomerero ejja nga tegenda kujja wabula eno ejja eno yo eringa bbiri enamba yogambye eriki 0757 78 0083